Ssaabasajja gwe yasiima mu ssaza ly'e Kyagwe n'ankwasa ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi. Sooka okwebaza Mukama Katonda atukuumye, ate n'ensooka okwebaza Katonda olw'egganga lyaffe Buganda n'essaza lyaffe olya Kyagwe. Nzizaako okwebaza ekitongole kya Buganda Heritage Board abaatuula ne balowooza ku nsonga ya Banalulungi w'ebyobulambuzi era ebumbujja mu masaza gonna 18 era nga egenda kutambulira ddala okutuukira ddala e Mengo. Ffenna abakyagwe twenyumiriza tusobodde okukola boot camp era nga abaana bajja mu boot camp nga bakumala wano mu Bambuse Hotel eri wano e Namumira. Ekyo tukyenyumiriza era n'ensooka okwebaza management eya hotel eno eyatuwa ekifo kino. Amazima ekifo kirungi kyeyagaza era nga bagita Bambuse Hotel, Bambuse Eco Park, era nga bw'ogenda okitunulira nti ekintu ekyo bw'oli mu ky'obulambuzi nti obutonde bw'osiŋŋaanye era obuleke nga bwebukola ki nga bwe buli. Omulamwa gw'omwaka guno gwe gwalondebwa ate nga gwe gw'ensi yonna era ogwatuweebwa okuva mu Buganda Heritage Board, Tourism ne Peace. Ebintu ebyo bw'oba olabye tugezaako okubitunuulira n'omulamwa n'okubigoberera era kisinzira wawo otegese. Wano kyekifo ky'osiŋŋanamu emiti ginnansangwa, ensaali, emiti gy'oyinza okwalibadde okulaba settaala, waliwo enkenene, waliwo ebibala bingi ebibadde si byangu era olaba wonna n'amabanda wonna weetooloddwa. Twongera okwebaza management eyatuwa ekifo kino era ng'abaana bakyenyumirizaamu nnyo era twafuna rooms era ne tenti we bakampinga ekiro we babeera ku campfire ne basomesebwa ennono era ng'omulamwa tugugoberera bulungi nnyo n'ogusoosowaza. Abaana bayize bakyayiga era nga tulina abatendesi okulabika nti baba bangula era nga abasomesa bano bajja kujja mu mpalo, ayigiriza obuwangwa, ayigiriza ennono era ayigiriza n'ebintu eby'omuntu omukazi omuganda bwe yalibadde nga mulimu n'okumanya okusiba empombo era bye baana bano newankubadde woteeri yatuwa byonna n'effumbiro naye kyali tekijjayo mulamwa gwaffe nti abaana bano omuganda afumba atya. Enku baazituwa hotel, ekyo twongera okyebaza era mu kino nsooka okwongera okwebaliza ddala abavuddeyo ne baggumiza omulamwa guno n'okutandika n'okujja mu nkiiko owa Ssekiboobo kulabika nti nno tusoosowaza ensonga eno. Bootcamp eno abaana balya banywa ekyo Mukama kyatukwatiddeko nti tusobodde okubalabirira obulungi era nga abaana bano bajja olunaku olwokutaano oluwedde olwa wiiki ewedde. Zino z'ennaku 4 era nga twabagamba nti nno empisa kyekikulembera. Twawandiika abaana 19 era abo be baali balowooza abaali bagambye nti bagenda kujja naye okusinziira mu bisanizo abalala byabalemesa. Mpozi walibaddewo n'okusoomoozebwa nti abaana abamu ba yunivasite babadde bakyakola ebibuuzo naye nga tunaffe tubaddiramu olw'ensonga ekyo kyekitumu ekisoomoozo ekimu kitusanze era nga ku mulundi guno tutegese ekintu kino mu nteekateeka ey'omulembe ennyo. Bagenda kulambula Kyagwe, bajja kusinziiranga wano bagende balambule ebifo ebirala omuli faamu, omuli biiki, omuli ebifo eby'obuwangwa n'ennono, balambule essaza, balambule embiri ebiri mu Kyagwe. Twebaza abo bonna abatuwadde ebifo ebyo n'okubikozesa n'okugjayo omulamwa gwaffe era wano nyimusa eddoboozi nga mpita mu ofiisi ya Ssekiboobo nti bannabyabufuzi, bannaddiini, abantu ba Katonda mwenna muveeyo mutukwatizeeko. Ekigambo kiri nti tulina okunoonya abaana bano abawanguzi n'okubazaamu amaanyi. Awo nno tulina companies nnyingi twaziwandiikira naye tusaba mutukwatireko oba banka abantu ba Ssekinoomu bonna. Neebaza ekitongole eky'amawulire ekivuddeyo okutambula naffe, abavuddeyo bonna mbeebaliza ddala okuva bwe twatongoza
bannamawulire batukoze bulungi nnyo, batukoledde ddala bulungi nnyo ddala okutambuza amawulire gaffe mu nsonga zino zonna. Nsaba era nga nnyimuse eddoboozi nga mpita mu ofiisi ya Ssekiboobo mujje era nga twataddewo enkola nti omuntu asoboka ku ssaza n'afuna permission okujja wano okulambula abaana bw'aba nga alina kyayagala okubatuusaako, kyayagala okubawa oba okulabika nti nno avujjirira enteekateeka eno. Mpozzi awo neri alabye ensonga eno ng'etambula nga badde tannabatwegattako, ennamba yange eri 075 45 94 30. Onkubira ne twogera okumanya ebisingawo. Mbasaba mwenna Kyagwe mu bino byonna tulina abaana bano okubawaayo ku birabo era n'oyo abaasinze. Ekyo tubadde tetunnaba kiyisaamu butereevu, naye nga neebaza olukiiko oluliko Ssaababendobendo Muzaŋŋanda, Mutaka Namutwe n'abalala Dr. Deize, era batukoze bulungi olukiiko oluteesiteesi lunene ddala, sirumazeeyo naye mwebalire ddala. Ate ne sirema kwebaza olukiiko olwa Kyagwe Tourism Board olukulibwa Meeya Kagimu, nabo batukoledde ddala obulungi obutagambika, era manye essaawa yonna bagenda kujja balambule abaana bano, era ne Ssekiboobo ajja kujja alambule abaana bano. Era nsaba 12 tulinayo olukiiko alina ebirowoozo ebirungi, bonna mujje tugguse ensonga y'obulambuzi. Abaana bano nga 19 lwe bagenda mu Bredo Hotel esangibwa mu kibuga Mukono, era nga bagenda kujja okulabika nti nno biki bye bayize mu bootcamp era babirage, era nga mu byonna tusaba mujje mu bungi abaana bano mubalabe bye bakoze bye bayize. Tugenda kulondamu Banalulungi 3. Banalulungi abo 3 naye nga bagende beegatte ku bannaffe abanaava mu masaza amalala. Kijja tukola bulungi nnyo nga muzze nga muwagidde. Tiketi zigenda kubeera mu bifo nga wali ku Varun mu kibuga Mukono, tulinawo wali ku Unique Garment, Kyagwe Supermarket. Tiketi zijja kubeerawo mu mitendera gyonna. Mbasaba mujje mugule ne tebo. Tebo wajja kubeerawo ey'emitwalo 10 n'emitwalo 5. Mbasaba mujje mwegatte mu nteekateeka eno okulabika nti nno tusoosowaza essaza lyaffe Kyagwe. Neebaza Oweekitiibwa Ssekiboobo Elijah, weebale kutulera, era naffe tuli bavumu tuweera masajja ti Kyagwe emmotoka Mengo gye yateekawo ejja Kyagwe. Ab'amasaza amalala mukimanyi bulungi ebya Kyagwe si bigambo bugambe olwa Ssekabembe Eriki tetaganya ku mbeera y'obudde, naye abaana tulina rooms walungi era awaawufu. Management ya hoteeri yatuwadde ekifo kino nti abaana wonna security eri gulugulu, waliwo CCTV camera, obukuumi bwe buli bw'amaanyi nnyo ddala, era temweralikira abazadde, naye nsembyayo abazadde okwongera obeebaza abaavuddeyo ne buntuwa abaana bammwe. Naffe twongera okubagumya nti mwabatuwadde okubaako kye tubagatta mu bulamu bwabwe, tebajja kusigala kyekimu, era tujja bakuma.